omwami atategeerekeseeko mannya g'amatuufu gwe bakazaako eri akawalaata nga musituzi wa migugu mu kibuga Kampala asangiddwa agudde wansi mu paaka empya ng'ataawa wabula okusinziira ku batuuze bagamba nti yandiba nga Enjala yeemuleetedde kamunguluze n'agwa era abatuuze bagezezzaako okumuwa ku by'okunywa ng'amata ne gulukosi okusobola okuzza obulamu bwe. Tajasobola kutuula njala gimanyi. Kawalaata yagudde ku ssaawa nga 12 ez'okumakya wabula ekijja abatuuze mu mbeera kwe kubanga zigenze okuwera ssaawa nga 5 ez'okumakya nga mutuuze munnaabwe akyaliwo nga teri ayamba wabula wazzengawooko abantu ab'enjawulo era tulabyeko n'omu ku bakozi okuva mu kitongole kya Red Cross ng'akuba ku ssimu y'okufuna obuyambi. Obanga bakyeyamaani nabo tebagamba nti bajje batuwandiike nti oba bakole ki. Ne bakyeyamaani baze batunuulidde omusajja buli omu atambudde akoze eki. Agenda bugenda. Right now. I'm near him. He breathing. Yes. Does he have any physical injuries? Not really. Can he talk? He can't. He's just down. Bano bagamba nti yandibanga Enjala kuba mbu ekyokulya e Kampala wano kyafuuse kya lutalo era wano we bakubidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omulanga okubatta abadde mbakakalabya emirimu gyabwe wekibanga ekyakasente akaabasuubizibwa kigaanye era wano we beemulugunyizza ku Ssaabaminisita Honorable Robinah Nabbanja okusooka abantu b'ebunaayira n'aleka abantu b'omu kibuga Kampala bo kye bayisa ab'omunju. Kutuusa obubaka buno eri Nabbanja amanye ebintu biri bibiri ofiisi gye bamuwadde ne ssente ze bamuwadde aziwa abantu zigenda mmusuula kubanga tosobola kuddira n'owo omwana wa neiba ekyokulya ng'owo ow'omunyumba tonakola ki tonnamuwa. Embeera gye tulimu eno yemutuusa ku embeera gy'alimu awo enjala yemuluma terokere ekimuluma naye musajja mulamu nnyo. Gwanga ndwadde nnyingi nnyo ddala tulina OTB tulina siriimu tulina ki onobolaga kaddi egenda mu ddwaliro mulago wa bakuza amabega kugamba ddayo ewaka tolina gy'olaga naye nga nako kasente ate sente ze batugambye kutuwa tina ziraba ati muwe ndeke famire yange muwe bobeera gwe muwenze mbe famire yange esule enjala. Naye nja kusaba gavumenti nayo erowooze ku bantu nga bano abawansi babo bantu basigala nga bantu nabo nga balina obuvunaanyizibwa nga bo mu ngeri yaabwe. Wabula oluvannyuma ku ssaawa nga 6 kabangali ya poliisi etuuse mu kifo kino okusobola okutwala Kawalaata mu ddwaliro naye babadde basimbula ate ne ambulensi n'etuuka mu kifo kino awo Kawalaata ne bamuzza ku ambulensi n'atwalibwa mu ddwaliro okwongera okumwekebejja ekituufu ekimuluma. Mu kwogerako ne Haji Yusuf Lwanga ow'ebyokwerinda w'abasuubuzi mu zooni ya Sawuliyaaku mu kibuga Kampala yeebazizza nnyo aba Red Cross okudduukirira mutuuze munnaabwe. Good enough nti ambulance ezze nenebaza nnyo OC operation wa CPS Mwami David ne OC One New Park bakoze omulimu gw'amaanyi okuleeta ebyentambula. Gavumenti yebayiginowalinga tebafaako tebalowooza nako nenga gye bali nsabira ebitongole byonna abalina ekisa ku bantu bano batukyalireko ne wansi ku mwala. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.